Webale nnyo eddoboozi ly'omusumba Posiyano bwe lityo ng'ayogera kwayamu bweri era bwe yayagala abaana ngera omusumba SYLUS Lwakatale mutabani we bw'akyogedde. Nja kubazaayo ngenda kubawaayo flash entonotono era mu puroguramu eno ku bigambo mukyala we omusumba Suzan Lwakatale bye yayogera ku lugendo lwe olw'e Nairobi n'engeri gye baamuyisaamu, n'oluvannyuma tujja kuwulira ku ddoboozi lya Pastor Posiyano Lwakatale era ku by'e Kenya, n'oluvannyuma tukomewo mu puroguramu eno yennyini. Twalebera Kenya ne tuganja ne batugulira ebintu twajja nabyo mu training naye bwenzireko emabega Reverend Sani gwe wantwala evangelist gwe wantwala nze nakutwala e Kenya tokijjukira naye kakati ebyafaayo delicate gwe wantwala n'abaana ne tugenda mu basi akamba akamba musumba agenda okujja nga twatula tuli eyo ne mukyala Joshua ne musumba Joshua n'atusanga. Katuwulire ku lugendo olw'e Kenya ng'atuuse Kenya n'ebintu bye byamuwa. Kale nno bwe tutyo ne tutandika obulamu bw'ekizayiro. Tebwali bwangu naddala. Okay, mwalimu ekizibu kye twasanga mu weeks nga 2 y'emmere. Kubanga twali tetunafuna connection ya sente. Twasanga obuzibu zive Canada zive Canada kumpi naku 5 twazima tetulya mmere. Ne abaana baffe Katonda yanyamba ndi Katonda yampa abaana wadde baali bato naye tebatukabirira nga twafumbanga amazzi ne banywa naffe ne tunywa amazzi obuzi temuli sukaali n'obujaani bwe twalina ne buggwawo ekyavaamu n'amanda ge twalina nago ne gaggwawo notandika kunywa meereere. Kale naawe waliwo omuzira kisa omusumba amuyitanga James na tuyamba ategedde ekizibu kyali kizibu naye mu buli mbeera yonna era nkiddamu Katonda alina obuddukiro era bwe buddukiro bwaffe. Totyanga ekizibu kyonna ekijja Katonda aba amanyi engeri gyo kiyitamu. Bwetyo sente bwe zajja olwo ne tuluwummula. Ennyumba yaffe yali nnungi nnyo naye ky'omutawaana nga tetulinaamu ntebe tutuula wansi nga binika wadde ennyumba yali nnungi nnyo. Olwo nno twegattiddwako n'abavubuka abaali bavudde Eruzira Eruzira nti gurupu bagenda nze nali Masaka mu kkomera ly'e Masaka ng'ate waliwo gurupu gye bakwatidde Makerere Full Gospel Church yo yali Luzira. Kati mu kiseera ekyo baali bamazeyo emyezi nga3 bali abantu nga 107 275. Kale no mu kiseera ekyo bateereddwa naye era njaga kuddamu okwebaza Yusufu Mukasa oyo ye gwali mukono gwa Katonda kubanga yakolanga kyonna okulaba abaana bano bayingira abaana bano bali batya tuconnectinga tutya kwegamba Mukama Katonda amumpeera omukisa. Kale no mu buli ngeri yonna mu kiseera ekyo Joshua atandika okuweereza ssente afunye abatuyamba ne bwentyo nange nembeera coordinator wa Nairobi coordinatinga ne Uganda. Awo nga tolina kanisa ate ekkanisa olwo nakyo kyali kizibu okuzuula ekkanisa weeri kubanga ffene waffe engeri gye twali tumanyidde okusaba nga bwe mumanyi abalokole bwe tusaba eno ate abeere twasanga bawolu ekyo kyatukaluubiriza ddala era kate ebyekkanisa mbiveemu nze nsabirenga mu nnyumba yange naye nsanga ekkanisa emu y'aba Assemblies of God awo Bahati abamanye Bahati wensanga omusumba yali Munnakenya bambi muna Tanzania yabamu erinnya lyesirierabidde bambi yawummula yafa Mukama waffe yamuwummuza. Kale bwe nti omusumba oyo n'aba kwega olwagendayo okusabirayo yandabira mulyango naganga nsanyusa okulaba konze ye gwe nasanga alinga Asha ayaniriza abagenyi. Kati bwe natuuka ne mubula amanya gange nali musumba nti genda ku kituuti butereevu nengenda ku kituuti nempulanga nennaku empweddeko olwo mukyala wange naye siyise naye noonya kanisa netumatiza eno service bweggwa olwo mpaddeko ne ku bujulizi banjagadde nnyo bakwatiddwako nzizeeyo eka omukyala munyumiriza muga nti nzudde ekkanisa era Sande yaddirira
nengenda n'omukyala ne famire yange n'abamu ku bavubuka baffe betwali naye ne tuzuula ekkanisa ddala yatuwummuza nga bwe mbaga nti twatuulanga wansi omusumba bwe yajja okutunkyalira awaka kyamubuukako okulaba nti era bwe yaddayo mu kkanisa kyayogera nagala omusajja omumulaba mu masuuti nti eka atuula wansi nga binika mubeeko kye mukola kkanisa nekwatibwako ne bankuŋŋanyizayo ku ssente sobole okugula entebe enkeera nali sinnazuukuka ekkanisa yalimu n'omumensionary omuzungu nga ndaba mmotoka efuwa ng'ombe baagala nannyini mwaggulewo nzigulawo bwe nti ndaba emmotoka ejjudde bintu ndowooza nti oba basenguse bwe neetegereza ng'ate ndaba musumba wange n'omumensionary we konze kiki nti omusumba nti etuzze bino bintu bibyo banaye nayeteebereza essanyu eryali awo baleese sofa seti baleese dining table eriko entebe 6 baleese buli kintu kyonna kyolooza kituulwako kyomu nnyumba bu coffee table ennyumba esetingiddwa nfuuse nga owaayo owedda era olwamala okuyingiza ebintu nanga jangu tugende nantwala mu Uhuru supermarket ekenya enene ennyawo ne tuyingira naga londa buli kintu kyowula ng'okyagala mu nnyumba kyona kyoyagala neno banene nalondanga girasi nga nyangagata ezo zimala londa dazini walondanga emu nga yagamba dazini no nati ntidde n'okutya naye munaitwa nangamba mbadde ngenda Mombasa kuwumula mumanyi nga abazibu baagala okuwumula tinaye embeera yo yankutteko nnyo gundi esente zonna zembadde ngenda okukozesa mu kuwumula nzikuwadde zikuyamba okukubbulula era banaye bwekityo bwekyali saddayo kubeera kyekimu bwe gutyo bwe gwali e Kenya ebintu tebyali byangu naye Mukama mu byonna Mukama yakola bulungi nnyo. Musumba SYLUS nga tuzzeeko emabega ssanyu ki gy'olina okulaba nti gwe ne taatawo mwatandika omulimu gwa yaamu ate nga kati oli musumba? Awo nera nkizzayo nenga nti ayaamu ye yatutuma okukola bye tukola. Essanyu lye nandigambye nti nafuna omukisa okuweereza ne muzeeyi nga tannagenda kubeera ne mukama waffe kubanga nze ntandika nga administrator wa yaamu. Yes. Era wano we tutudde tuli kuyiika kitundu kya eka. Tunyumirizeeko era katuna engeri gye mwafuna ekitundu kino. Yes, kino kyamagero. Muzeeyi obulamu bwe bwonna kibadde kyamagero ne maama ono. Okufuna ekifo kino twava Bulange. Naye Bulange wegambidde nti bannange tetuvanga kusaba. Kubanga twali mu galagi yaffe eri ey'emyoyo ey'okusaba, galagi y'okusiiba. Tuba tuli omwo tumaze okusaba Desemba tufuna akasimu. Ebiseera ebyo nno zino zi Nokia simanyi 1510 eyo zaali zaakajja. Yes. Muzeeyi ayinawo emu naye nga nze ngikwata. Kati nfuna akasimu kansaba boogereko ne muzeeyi. Yes. Naye nga mpulira muzungu. Muzeeyi nga muwe essimu ng'ayogera nabo bali mikwano gyaffe ne batugamba ekigambo kimu nti tugenda mu sale ya Christmas n'ebyo tugenda okutunda byonna amagoba ge tunajjako kye kirabo kye tugenda okukusindikira muzeeyi ne maama. Nga munange batugamba nga tubabuuza tukole ki, muzeeyi ababuuza bagamba mutusabire tutunde nga tusaba saala tusaba ate ekyokutubulira okusaba galagi yaffe yali weeri. Yes. Nga kusaba mmere nga tutandika kusaba maama ono bamuyita viviology yes nga tusaba weluggwako Christmas ewedde akasimu ke twaddako okufuna nga katugamba mwebale kusaba esaala zayiseemu batunda beads ezo beads twazitunze era tujjeemu ebiseera ebyo mwavamu $3 egya $. Era muzeeyi babitubuulira nti zigenda kujja naye nga tetukkiriza nti ddala zigenda kola ki kutuuka. Naye tuba tuli awo sente ne zijja maama ne muzeeyi ne tutandika okunoonya ettaka. Ettaka lye twafuna lyali mikiyana nga tulinawo yiika 10
naye muzeeyi n'abuuza babulooka bano abatutambuzza n'abagamba temulinayo ttaka Lungujja kuba ajjukira ekkanisa eri Bulange ayagala kuva wala ne Bulange era babulooka baatugamba kimu nti waliwo eriri Lungujja ne twerabira Mityana ne tujja Lungujja kati wano we twogerera kyekyamagero ekyo baali mu ntandikwa ettaka lino lyali ku miliyoni 14 nannyini lyo najja ng'akendeeza paka ku 12 fe twalambulira nga atuuse ku 12 naye yatuuka ekiseera n'agamba ayina 7 azireete n'agamba nkooyo abantu abajja ne balambula wano nga tebatwalawo bangi batugamba bagenda tebajja kudda n'agamba naye Reverand onookomawo n'agamba nti nja kudda naye bamaama bano taata kyembaagalako nti balina okukkiriza okuggyawo ensozi kubanga obugumiikiriza patience gye balina ku myaka gyabwe nga twebuuzaamu tunaatandika tutya kuzimba ennyumba okuva ku musingi kugenda mpaka waggulu laba Mukama bw'atuwa ekifo nga mulimu ennyumba 2 already walina kubaawo estate 2 Mukama atuwa ekifo awagenda ekkanisa waggulu n'atuwa na wano we tuli n'amayumba muzeeyi era yeyo ennyumba yemulaba ku lutimbe luno lwa Gugudde TV gamulengejja luva okwaya eva mu kyamagero gena maaso ekyo kyekyamagero nze kye nalabirako nenga nti ddala bazadde baffe baweereza Katonda tasobola kwerabira gy'okoma okumuweereza gugumiikiriza mu Yeremiya 29:11 agamba alina plan ennungi future plans of hope plan ez'omu maaso nga za ssuubi kyetulabye ku bamuzeeyi bano era bwe batyo ne batufunira awaka naffe we tujja nze era we neebaliza taata nga tanagenda kubeera ne mukama waffe graduation yange yasooka wano yasooka wano nali naakamala graduation neebeera wano n'embaga nayo kasiki nako ne kabeera wano so eryo lyessanyu yenyinza okwogera nti muzeeyi bamaama bano batambuliza mu Katonda naye ekisinga byonna baatuwa ekifo mu Kampala muno kyotasobola kufuna kati mu kiseera tosobola kino ekizimbe ekyo kimulaba ekyo miliyoni 7 wano Lungujja ekigambo Lungujja kyava mu kigambo eky'omuzungu kibayita longojjane nga baweekaweeka okutuuka longojjane omuganda ye naaga nti ekilungujja mukyala omusumba SYLUS Lwakatale ayogedde bulungi ku taata era nkulabye ng'okkiriziganya naye omukyala omukristaayo omulokole ali mu mbeera ng'eyo nga talina bba mu kiseera kino muzzemu amaanyi Mukama yeebazibwe omukyala omulokole owaleero weesige Katonda kubanga ye tayiwa ye w'amaanyi era nze na mukama wange bwe yawummula nempulira nga yali muntu atamanyi kukuusakuusa naye nga akubuulira ekyo ekiriwo kati nange neŋŋamba kanyimirire mu bigere by'omwami wange nange mbeere mutukuvu ntambule nga ntambulira mu mutukuvu n'obutuukirivu kati kinnyambye kyesaawa yonna nsaba saa yonna mpulira ndi mugumu ndi w'amaanyi kubanga nina Yesu bw'abeera mu ggwe naye naawe bw'abeera mu ggwe naawe n'obeera mu ye abeera w'amaanyi buli kyosaba kyonna akikuwa Yokaana sura 15 olunyiro lw'omusanvu nti bw'obeera mu ye n'osaba kyonna ajja kikuwa era kyagamba nti kyonna ky'oyagala nja kikukolera bw'osaba kyonna ky'oyagala kasita obeera omwesigwa n'otambula mu kkubo lya Katonda obeera mukyala w'amaanyi ebyensi owulira nga tobiriiko oli Katonda kubanga buli kiseera osaba ozuukuka essaawa eyo 9 n'osaba n'ozuukuka n'owulira nga oddamu amaanyi n'abaana bo basabira nsabira abaana bange nazaala abaana 10 naye buli mwana n'omukyala we n'abazzukulu omwana mutabani ne mukamwana bonna mbasabira okutuuka ku 10 eryo ne liggwawo ne betuleze
nabo ne mbasabira n'abaana. Haleluya. N'olw'ensonga eyo katweyunge ku musumba SYLUS. Mbazzeyo katono emabega ku bigambo bye twayogera ne SYLUS mu programu yaffe ey'okubiri. Namubuuza bwe yayogera ku taata we engeri gye yayagalamu mukyala we Suzan. Namugamba nti ekyo kikuwa kyakulabirako ki? Bino bye bigambo SYLUS byeyanziramu. Maama bamukwasa akati. Naffe tuli mabega eno, naffe tukutte ki akati. Mpaka okutuuka we tunaatuuka awawakanirwa. So, Louis, yes. bw'ogamba okukwata akati, kitegeeza nti oba olina okubeera naawe ne family. Yes. Katonda akuwaddeyo ezzadde. Yes, nina ezzadde. Nina ezzadde. Gy'ona okwasa akati. Gye naakwasa akati. Era kyensooka obbagamba n'abaawaka kusaba. Maama ne taata batulaze viviology, mavivi. Abaana bo babaani? Abaana bange asooka muwala bamuyita Larissa Kemigisha. Larissa Kemigisha kwata akati. Era taata yamutuuma erinnya eryo. Larissa Kemigisha. Yes. Ali mu senior 2. Kati ne mbaawo ne Liyoni agenze mu P7. Tumusiime. Dadi yamutuuma tumusiime. Kati ate ne bw'ataalabako gwe nnina kati ye Malayika Isabel Lwakatale. Haleluya. Bw'atyo SYLUS bwe yawunzika omukyala we ne famire ye n'abaana be ndabira ddala efamire egumidde mu Yesu Kristo Mukama waffe. SYLUS njagala osibule abadde programu ya leero era oyo atalina Yesu Kristo omugamba ajje Yesu Kristo, omugambe ajje eri Yesu Kristo Mukama waffe. Banne nfunye omukisa guno okubeera ku GUGUDDE era njagala okwebaza Mukama olwa GUGUDDE TV nti Mukama ajongera obugabirizi gwali eyo nga tokkirizanga Mukama waffe Yesu Kristo okuba omulokozi wo. Kyenkugamba nti osubwa kinene kubanga ffe bukyanga tuzaliddwa mu kanisa, tukulidde mu kanisa naye tetwejjusangako kubeera mu kanisa. Kyenkusaba kkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wo, ajja kukyusa embeerayo ate alina pulaani ennungi eri obulamu bwo. Nkulekedde Jeremiah 29:11 ekuyambe mu bulamu bwo. Haleluya. Erinnya lya Mukama ddungi. Mukyala musumba Suzan, mu ddakiika 2 zokka njagala osabira omuntu oyo atalina ssuubi, omuntu oyo ayeraliikirira era omuntu oyo akomeddwako n'ebigambo bya mutabani wo era naye yeeyongere okujja eri Yesu Kristo. N'oluvannyuma obasibule weebaze GUGUDDE olw'okutuwa omwaganya guno okulaga ebyafaayo by'omusumba Posiano Sekitende Lwakatale. Mukama Katonda w'ekisa tukwebaza kubanga otuwadde akaseera kano. Taata omulungi sisinkana oyo yenna alina ebizibu. Ayi Mukama oyogere taata mu Isaaya 43. Taata omulungi yogera nti Mukama wange ogambye ogenda ggulawo oluzzi taata eri obulamu bwe. Taata omulungi ogambye mu Isaaya nja kuwa amaanyi, nja kuyamba, nja kuwanirira. Taata omulungi nsabye nga nzikiriza nti gwe Katonda awulira byonna mbisabye mu kukkiriza n'okwagala mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Haleluya. Era musibule. Era bannange nebaza TV GUGUDDE, nebaza Katonda Mukama abawe omukisa bonna abali wamu naffe tweyongere okunyikira mu kigambo kya Katonda. Tinjagala abo abanjagala abanyiikira okunoonya balindaba. Byonna mbisabye mu kukkiriza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Haleluya. Sebo ne bassebo ne banyaba abatuwuliriza nze oba ndifa simanyi naye Katonda y'amanyi kubanga naakafa emirundi 2 mu bulamu bwange buno ebiri nga nina emyaka 12 nalwala katono nnyo olumbe lwankwata ggulu limu ninfa kera kunkya kati okutegeera nti nabadde nfudde olunaku lulamba ekiro ne kiyita musitegeera n'olunaku lwaddako era ngenda okugerawo nti nga mukulu wange ava kuleeta bbaluwa ey'okunziika
olwo mu kiseera ekyo batuziika muntu we tulina bbaluwa ya ggombolola na ssaza ebbaluwa ezo abaazireesa gye baziike esanga ntudde okukwali kuzuukira ebbaluwa eyo wagikuuma ogasagikuuma ogwokubiri mu 2001 nva e Bulaaya eyo mu Amerika pneumonia gye yankwatira tuuka ne Kampala n'okwetegeera sikyetegeera sensizi zange zonna zifudde ne bantwala e Mulago mu ward 6B nimalayo emyezi 2 nga ndi mu kkoma nga sitegeera myezi 2 era bw'oba oyagala okimanya ekyo buuza ku Dr. Irene e Mulago buuza ku Dr. Lwabi professor yeemu ku babadde bankolako e Dr. wange Lwabi agamba teri muntu yali atuuse mu mbeera nze gye natuukamu addayo n'aba mulamu era yagamba nti teri ddagala lyonna eryalisobodde okumponya okujja Katonda wange Mukama yali akuwummuziza n'ekirala okwongera ku ekyo ekirango kyayita Makerere tomusumba Position agenze kubeera ne Mukama waffe Yesu Kristo bangi bajja okusula ku lumbe nene bavuga nti akyaliyo kale no bannange bwemba ntuuse oba ndifa osanga tojja kufa naye bannange abantu bye balyogera kyemmanyi kye balyogera embadde mukwano gw'abaana kirungi nnyo ebyaleero bwe bityo bwe bigenzi wano ku Gugudde TV mu program byobadde tomanyi mu Gugudde okuva mu myaka yenkaaga amanya Sunday Yusufu Mukasa Lwama omwanjuzi wa program eno jo ne leero n'okutuusa emirembe gyonna Yesu Kristo aba bumu mweyongere okulaba programs eziri ku Gugudde TV kubanga yeyo yokka emulisa omwoyo gwo. Amina. Banunule ba Mukama boka be balimba oluyimba oluggya omwana gw'endiga walirabika mu Sayuni yali bakulembera oluyimba nga balinayinanga mu ngalo zaabwe nange ndibeera wakati w'abayimba banunule ba Mukama boka be balimba oluyimba oluggya omwana gw'endiga walirabika mu Sayuni yali bakulembera oluyimba nga balinayinanga mu ngalo zaabwe nange ndibeera wakati w'abayimba nange ndibeera wakati w'abayimba nange ndibeera wakati w'abayimba nange ndibeera wakati w'abayimba gyeyagendanga birungi byokka gyeyagendanga bonna batambulanga bakasirunga boogera yakola birungi. Bannange ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri ze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mweno ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika Yesu akuyita agendayo olabe